Abatuuze wamu n'omubaka w'ekitundu Peter Mugema Panado beeyiye ku nguudo okulambuza minisita w'ebyettaka n'enkulaakulana y'ebibuga Daudi Migereko kiki ekigenda mu maaso. Poliisi ewaliriziddwa okukuuma ebifo ebimu awali okuzimbibwa amaduuka oluvannyuma lw'abantu okwagala okumenya ebizimbe. Abantu beeraliikirivu nti n'ebibangiriza eby'olukale bizimbiddwamu amaduuka mu ngeri ey'amankwetu. Ebyo bikuba birekawo nga enumba ekizimbo ekigema omuliro banaazikiza ebintu bino bibeirewo okuva 10 emyaka gyonna babiti baibanga itaka aye kuva 2018 abantu ebenigiremu okwiba ine itaka. Ekibuga kino tuli kwebuuza nga ife abatyamye kizira mu meya, kizira mu plana, kizira mu injiniya. Balumiriza nti abagagga mu kitundu beefuza ekibuga nga bakolaganira wamu n'abakulu ku lukiiko olufuzi olw'ekibuga. Ng'omulimu gwo mu ofiisi gwaki? Kuba omulimu gwo gwakufusitikwawo gy'obone ku sayiti kibali kuzima n'ekyo oba bbe. Bino meeya abisambaze era agamba nti ettaka erisinga lyatundibwa dda abaaligula ne bafuna n'ebyapa nga bo tebannajja mu ofiisi. Eiteeka lya Uganda likoba nti omuntu kasabwa ku area land committee ajja buterevu ku district land board. Mbeganaawo meeya aidira muga oba chairman wa division aidira muga. Bw'atyo minisita ataddewo akakiiko kanoonyereze ku ngeri ettaka erimu gye lyatundibwamu era n'alagira okuzimba kugira kuyimiriziddwa. Minisita akobye nti alijja bita mu buwandiike kasana malo kita mu buwandiike kiba kiragiro nga ife tandika ajirako ekyo ayi twidamu ayo ne ibanga kuba baba balebye ife twidi step eyindi eyokola nze mwindi dyenkola yange yakagwirawo.